Ng'omu ku kaweefube okutumbula omuzannyo gw'ensambagere mu ggwanga munabyamizannyo Moses Golla ng'era muzannyi w'ensambagere atandise evvuunika ery'okuzimba essomero ly'ensambagere e Kawempe wano mu Kampala. Guddewo essomero lyaffe ery'okubeera nga tuyigiriza. Omuntu ajja kutuuka wano ajja kubeerako ne ssente ensaamusaamu. Omuntu z'asasula waliwo essente ensaamusaamu ezijja okusasulibwa abaana, essente ensaamusaamu ezijja okusasulibwa abantu abakulu. Wabula Golla agamba ettendekero lino lyakubangula n'abo ab'emizannyo emirala omuli n'omupiira. Okusinziira ku Golola, abaana abakyala baakuweebwa enkizo okwenyigira mu muzannyo guno. Okulaba nga 2019 tuleeta gold medal twagala kutraininga abakubi b'eŋŋombe, abakubi ba taekwondo, abakubi ba karate. Yalafunayo n'abakazi abaddusi b'ekikumi. Kuganze nzikiriza nti mu Uganda tulina talent naye talent zeetaaga kubeera nga tuzimanejingibwa bumanejingibwa. Yalafunayo n'abakazi abaddusi b'ekikumi. Kuganze nzikiriza nti mu Uganda tulina talent naye talent zeetaaga kubeera nga tuzimanejingibwa bumanejingibwa. Golla agamba yeetaagisa ensimbi nnyingi okutambuza pulojekiti eno era akubidde gavumenti omulanga okumusuula omukono. Agamba kino kyakuyamba okutuukiriza ebirooto bya bannayuganda bangi abamwegomba. Naye nze mpita bapatanafu bonna bajje bannyambe. Mu kaseera kano bannayuganda bangi beetandide nnyo omuzannyo gw'ensambagere ng'era Moses Golla yasinze okugubaagazisa. Ku lwa WBS, Dickson Julius wano mu Kampala. Sawo jangu mama. Bazikawa.